Bamuleta. Bannanga je. Naye mmu. Nze kale nze kye namwagaddeko kale half caste we bagambye. So an exclusive yagambye mbu taata we mu America. Muzungu sibitegeze. Ate taata we waba mu America. Taata mu America. Taata mu America, mama ye munna Uganda. Bambi. Taata we mu America omuddugavu mu America omuzungu. Nze bannaye Kabaata. Omuddugavu. Nenze okumanyanga Kabaata nze nnoonyeza ssente. Kati nze $20 sina kye mwagaza mpe kitaawe mbeere step mother we. Ampe kitaawe nze mbeere step mother we. Osegera. Mwana gwe na Kabaata nakola business naye business enneegezaamu okunzita. Nakola business awo ku Mutaasa Kafeere etunda amasimu naye endi muno mu Bulage enneegezaamu okunzita ndi ku level 4 gondi shop number 1. Ogikolamu wateekamu baana. Nateekamu omwana jikanze sawa tulawo full time mbeere eno mukola kantu ka YouTube oluusi ku radio kati ngendayo once obanga waliwo client agambye njagala gula ku sugar bwe bityo ye. Nennoloza kye kyankozesa business. Simanyi. Nino omusajja ali awo ku kizimbe gwe neeteze naye maama wadde yansasulira rent wa paka mu August. Enneegezaamu okunzita enneeyimbyemu bweti. Omusajja yakusasulira business. Ya rent paka mu August naye maama enneeyimbyemu wano mu Bulago. Teŋŋanya kukola kintu kyonna. Mba neekyusa njiroota ngugumuka. Teina bakasitoma. Bannaayo n'akatundako essimu 7 bukyanga etandika myezi 2 kati. 7 essimu 7. Oba anyandoga nze simanyi. Anyandoga yo bana sera. Esimu 7 myezi 2. Laba nnono muzoli bamuyitani Dano. Otunulanga agundi. Amatama ga Maria Mungu. Genda maaso. Otulanga omugenzi Maria Mungu. Genda maaso. Embwene. Genda maaso l'omusana. Amatama gamulinga ag'omugenzi Idi Amin. Osiriwalira kwange. Genda maaso. Mujja kwogera bigambo bya nsonga. Embwene. Kyagambye. Embwene y'ensonga. Buli obwa bukiwaawa. Agambye kitina oba lwaki mwepanka. Oba lwaki mumanyira. Kavudde tuli kumulama twogera bintu bya nsonga. Yenna aze kwayayo kumbayaya jamba abeyo mbwene agambye tuyogera tuli ku bintu bilala futu badenge ko verili akatiko yesimbye jalingo omusezi ali omwevu ku mwezi embwene obagambye sitegedde message ekanga baganda basiyazi wanu kati agenza kulaba nga twogera ku basiyazi. Ate twayogedde ku basiyazi tuli mu mbuzi za kati agambe ngo tobagala wanu bannangi wanalabyewo omusiyazi webale nnyo omulabyewo no bannangi ye mama singa nange nakeera ku nkyanga neeyambudde obutambi bwange butambula ndowooza mwandiyitiridde naye neebaza Katonda sinneefokota bijiiko eri eyefokota ebijiiko bannange singa nze abadde kuno ndowooza ng'entambi zange zibadde mbadde bute kyandiyitiridde ng'onyiiza ennyo omuwala tewamulaba wano Queen Masolo nga yeesonseka ebintu Queen Masolo yeesonsekamu ekigundi kikukamba n'ekijiiko Queen Masolo yeetekamu n'ekijiiko ate ekyo saakiraba ndi Queen yeetekamu ekisipuuni saamulaba awo oli otya mmoto wamma ndi bulungi mukwano oli otya munnange bannaye ng'ombuzeeko mwana gwe bannange nga gyendi najja luli ku live naye kuolwo wakoowa tewakomawo saakomawo tewakomawo ne ŋŋamba ate WhatsApp yo message toziraba nakusindikira vidiyo wansindikira vidiyo ng'oli ku kizinga Katulabe wano katuzikebere
nasema okulaba ng'oli mu lyato ogenda. Nenziramu kuweereza video, nina video gye naweereza. Tulabe wano video. Wakozeseza nnamba eki? Bannange, ennamba kansooke njikebere wano. Omanyi na nnamba y'omudo? Eyo 160 075299596. Wano yesembyayo egyo wampeerezaako video. Ozikulu message oyina mpitirivu kati goli mu 10. Kabaata weebale nnyo weebalire ddala egyo ogamba. Eno video natuweereza ku WhatsApp. Ekuli video. Natadde ku nnamba ki? Nenda gikuweereza. Ndaba wano ng'onneebaza naye video teriiko. Njiteekeko katikati. Njiteekeko tulabe video yali egamba etya. Yes, luno lwa mukaga big agamba atya Mama Fina nkutumiddeko nkulaba kwoli enkya Sunday, enkya Sunday abanjama ne basoma Mama Fina enkya ku Sunday gyali awaka Bulenga jajjanjabira ku ddwaliro lye mwena abeetaaga empika y'omukisa luzaalo kusiba bizinensi kuganga musajja kuganga bizinensi kusiba musajja enzalo tagabye enzalo bitooke byebigwa. Mama Fina enkya Sunday mukeereko ku makya Bulenga enamba z'essimu ze zino z'olaba emabega wange ze zino enamba za Mama Fina ezaddala entuufu ze zino eziri wano enkya ku Sunday keera ofune ennamba mu budde keera ofune keera ku makya Bulenga togeza n'ogamba mugenda ssaawa 5 ojja sanga layini nnene bantu bangi atannyuka mangu okera ku makya nnyo ogenda Mama Fina okukolako enamba z'essimu ze zino bookinge togendayo kusaba buyambi togendayo simanye school fees w'abaana y'abaana tebannaddeyo kusomera manyi nnyumba yanemera ogamba kimodo batambule ng'ekibatutte kya nsonga kugenda kwerwanako obwavu mpologoma bwe tweranako bukulya mugere wa Mama Fina agaba obugagga agenda kubawonya endwadde ezibalemeddeko mugenda kutambulira mu mukisa ennamba ze zino emabega tebakufera tebakulimba ekiziteesa wano emabega ozirabe bulungi oleme okugwa mu baffere naye enkya ku Sunday akola olunaku lumu lwokka mu wiiki ku Sunday enkya Bulenga wokka tuuka mu budde akole kati bw'osanga nnyuse tadda mu byakukola ku bantu nga nnyuse abanyuse so nkutumiddeko Mami Kajjambo wonna wooli maama waffe tukwagala nnyo kwali wuyo akulaba modo nakulaba otunda ekyogero wakomawa nakyo ekyogero munnange ekitunda ekyogero nkutidde nkitundira ddala nalabawakisala ebbeeyi kyatandika kya mitwalo 2 kyawunzika kisse wansi munnange abantu bakolera discount olaba ne Holy Water kati gwe twagulanga ssente empitirivu n'ennyaanya n'obutungulu ne kilo z'omuceere kati byabwerere wa nabbi Kididi akutumiddeko Kididi ogamba otya Kididi omugagga takomyewo mulwaki wano omugagga wa ntambulira wansi wa Kabaata nze seetumikiriza Kabaata ankoledde ebirungi bingi kati nange bwe mpaana ku mugagga we sirutalo mundeke Mama Fina waffe nze siwanye kutwala mugagga wa Kabaata wange yakuwayo dda miliyoni 21 zaali 21 kumpi 40 kumpi 5 nzijukiraawo wakugulidde ettaka atuzimbidde kati tuno yangambye modo awo sikwagalawo olina okukola ki kati tuva ku Mama Fina tugenda kuki bagambe baabaawo nkutidde kati so modo nakulabye video sigirabye togiweereza munnange kangiweereze kati nga buweereza video tulabe video yabaddemu kisaagirabye musawo ogamba otya Lili how are you doing Lili Lili tonaba kwebaka nino omugagga wange bamuyita Lili kaliawo ka beautiful Lili mugagga wange Mcax ogamba otya tonaba kwebaka sawa Uganda ziri sawa 5 tuli muka weekend wano nina vibe gyenjagala obagattira wano musekemukko ngenda okubatanga mufunya akaseko ku matama ngezaako kugattamulamu wano live ene egenda okugwa ng'osesseemu live yange beera yakuseka njagala abantu kuseka kunyumirwa ebyange tebiba serious sijja kubasomesa
Simanye nima y'omulembe, simanye nima y'omwani. Sijja basomesa bugagga nange bugagga bwannema. Nange mbasomese. Fina anzigireyo emmotoka. Naye Kabaata Mama Fina anzigireyo emmotoka. Kididi Mama Fina wammwe mwenna. Wali awakuwulira waliwo agambe Vidola yabaddeko wano. Vidola n'adduka n'ava ku live. Samu sinzi tetwamuvumye tebamuvumye. Olabe. Tofaayo ojja biraba mu buddewo. Katulabe wano. Nga wayakira mu kafaananyi kano. Munnaga akafaananyi kayase. Naye maama ekifuluno tekinkola ng'ekyagundi Abaganda 117 abasukkulumu. Nze nyinza okukisazaamu. Kivulo. Kizo kusalanga ekyamuzeeyi Magala. Abaganda 10 abasukkulumu. Abaganda 127 abasukkulumu. Nze nja kubalaga ba TikTok 117 abasukkulumu. Tugenda kugerako ku show tumanyi show kiki. Kasoko tulekiridi saako kamera tulire ekyogamba. Owaye Kabaata. Saako kamera. Kanyiseeko wano. Abaganda 127 show kye yakola omusajja tali Sanku. Kabaata. Wali boss. Biri bitya? Je tulikiridi ogamba otya. Ndipiti olire modo wange yako sente. Oliotya kididi. Abiri bitya abasajja baddamu ne bakubira eri Wahamu tewantwala sente bazikuwaweka. Ndi wano munnange oliotya. Ndya bulungi ogamba otya. Wahamu nali ngenza kwekubya bifaananyi sikufuna sente. Nali manyi waddayo. Nali ngenza kwekubya bifaananyi. Ndi wano ndi munnaku yange emmotoka yagwa Kabenje Kabaata emmotoka nennema okujjayo. Mama Fina oyo wakyanyamba najjayo emmotoka yange banaye oba omugagga yino oyina abagagga Kabaata. Ati Mama Fina wali omugambyeko. Mama Fina yakagula amamotoka. Tumutuukeko tutya. Nze ntuuka kuba Mama Fina yakagula amamotoka mayitirivu tumuwezeemu. Bannange naawe leka modo yagala nkabirire ggwe. Nkale ensonyiwa. Mama Fina nyambe Alfadi yangana akagigulo bani yandogoba gravity eyandoga nze natambula. Gravity eyandoga. Lufadi yaffe. Alfadi ngana akagigulo olunaku lumu. Lufadi ne gwawo. Gravity akulogera ki? Simayina kumanya bamusinga okuba ennyimba za gospel. Buli kayimba kenkuba kiraka kabagenda ofulumya. Kayimba kyaka gospel kolooza kaleeta obuzibu. Oba obumaana oba negendedde. Waloke nayimba akana akabina binegende Kabaata. Binagende leta nebyo yagenda abasigadde muzine mabega. Leta nebyo yagenda binegende keka muluma munnange. Wabula oyimba. Ko binegende leta nebyo yagenda ni. Yalabanga kake nandogerawo nengwa. Mama Fina nkusaba buyambi emoloka yange eri ku police emubende bagiremera oba modo gwa nyambako oba ina kusenda nayo tunde bizigo nofuna. Mama Fina ino kutuwa transport suyina gye tugenda yeba naye Mama Fina ta data zawedde okusiba transport tokamba njagala kuba Vidola luseke Vidola navaako Vidola naye abadde kyoyo timanyi tanadda paka nakati Vidola kicho obugagga wacho weekwe ko mugagga tiyekweka. Wale kawali wamukubidde namugamba yo live give kubagenda kwokesa. Ndowooza. Oba chikeni yatulimu. Onkuba lwe twagala tumusabe ku sente. Atuwe ku sente atuwe ku 5 agaba mutwalo Vidola. Omutwalo aguveka agaba 5 tuddemu amaanyi. Mbate mayatu gaba dola 10 5. Agaba mutwalo laba ne Sheira Gashumba yamuwadde mutwalo. Ne Sheira yamuwadde mutwalo. Toka yita Vidola chekinuma chokata agaba mutwalo singa agabira mu dola flight n'olunaku nolimba ku bantu yani bagagabira Kabaata nageze ne wa Vidola nageze yewe wali wabeera nga tali nesanga ya asikali nangamba yakavaawo ne mugamba apangisawo banangamba munaye avudde wagenze nenze wano nkumiddewo ebbanga ne mugamba Vidola omumanya ati mulaba bulabi ningamba yi Vidola ya askari mu Vidola yaba mukamaawo ati lwaki ogamba omulaba bulabi
Kitegeeza apangisawo mpangisa. Iwa vidola apangisa obupangisa kati kyannemye okutegeera noonya vidola abuze. Guys buli alaba ku vidola mugambe kiridi akunoonya. Wabadde omwagaza ki? Nze moloka yange Kabati eri Mubende gye yalemera wayiseewo emyezi emeka nga ngudde Kabenje tewakalaba? Nalaba byali kati ki ekyagiremesa Mubende emmotoka? Natomera abantu oba nakola kibiri awo nenziruka jukire moloka ze nagirekawo nenziruka. Nagirekawo nenziruka bannaye gwe obeere waawo. Tosobola kubeerawo. Nengamba kangende Kampala nesho nagisazaamu gye nali ngenda ku sheeyo gradiator yali agitegese naye gradiator yaggwamu bubi. Gradiator ne moloka yange yamulema okujjayo kumanya obwavu bumuluma. Gradiator labayo. Gradiator twaitwana modo twawana gradiator nga tuwana vidola ne gradiator bani ya muloga obadde oni kulisi. Gradiator yalaga amaanyi awo sente. Yalaga amaanyi naye nga munnaye nedda. Gradiator yagira amaanyi ira sente mpitirivu. Munnaye ne zimugwako bwezi kyo bali azibye mu banka. Oba alien ono bwe yawalampa. Ne alien mulogo. Ne alien mulogo simwangu Kabata. Naye wali omwesimbyemu alien. Kati kusezaki. Kabata kangusesa okumanya alien namuvaako. Alien sikyaddamu namuvuma. Alien mukwano gwange ate brother wange. Naye bino byenja sama ne muvuma. Mba mu comedy wange nawe okimanyi. Wabera mu comedy. Mbana akagula emmotoka ngende emulungo musanga wali. Ngaline fiki gaza buza fiki gaza. Alien nanteeka ebbali nangamba kididi ebyosekaseka n'onvuma n'okola ki. Ne nawe kiri kutuukako lumu. Ne mugamba tenakola ki. Nangamba gwe kididi okimanyi palaso yajja n'akuba amadinisa gange n'akuba emmoloka zonna. Noddeyo n'osinika amannyo. Indimbi zibwoseka. Ne mugamba nsonyiwa alien. Nangamba kididi nawe kiri kutuukako ne baase emmotoka yo oba emmotoka yo neefuna obuzibu n'otegeera temmoloka nzibu okuzzaawo. Nze nyumba janga nyumba ne moloka byonna bimutwalidde ssente. Nangamba kiridi ennaku ya muno gyosekera mu likyali wange ne lwaki oseka. Babi n'enkiwulira. Ne ngamba nakola bubi. Kumakyanga nsimulo gende Mubende alien yabingamba kiro nenfuna akabenje. Nzira kwa alien Kabata. Yakolimira kyogamba. Simanyo ba yankolimira naye yambuulirira kuba twali mu meeting nze ne alien ne fiki Gaza. Namusanga wali mulungo mukafooke. Nantuuza nangamba kiridi ebyokola ebyoliko mu palaso baani kidi tuli bavubuka abato tulina kwekunganya ffe nga abayimbi abato ne twewagira ne nawe obeera mbayimbi abakulu n'otaliko okunsojja ng'onvuma kiba kibi kididi oba tolikyali wange nanyingiranyo nangamba kiridi nawe olifuna ekizibu kye nnafuna naye byaddala nakira ku makya nenfuna akabenje mubuuze alien ajja kugamba nalina akamugamba ekiro nafuna akabenje ku makya bannange era buli azanyira ku alien amu alien siriddamu era namwetonderawo wennyini buuza fiki Gaza. Ne mugamba alien nsonyiwa byonna byenkola mbikola lwakuba nti enjagamba nywedde nnyingi nawe okimanyi kuba ye alien ammanyi nze wenywa enjaga njasama bwasami ne waabaani muyisaamu eggaali bambi alien ansonyiwe byonna bye namusobya siriddamu era buli avuma alien gwenkuba ekiri eno buli azolya alien gwenkuba alien musajja mulogo naye akozesa kamwake nali manye enjaga wagivaako sobola kuva ku njaga nzire kuki enjaga ddagala. Enjaga ddagala Kabata era tusobola kulwala obwanga olwala nnyo enjaga. Mulakuba nene aba gavumenti aba abasajja abakulu bakozesa enjaga kuba kweka bukwesi. Kale akayimba kosinga okwagala bakayitani ku nnyimba zo. Munawe we nagwa Kabenje Kabata nenkyusa okuyimba. Nengamba abantu abandoga kamba yimbire osanga abantu banyivu nga n'abantu banyigira lwaki kiddi owemula kyokka nga nyimba gospel. Nze kola bali mwembi wa gospel Kabata. Yimba ndi pastor Mulamba. Modo namuyita ku church yange yagana okujja. Nja kujja. Nina church wane Kabu Salama Road. Kayimba kike wakyusa. Atuzaala yomu naye nkwatagana yagana abooluganda nina bangi wendiga gawala muli balaba wala nanze kasita tompalanira baana abooluganda nina bangi wendiga gawala muli balaba modo atuzaala yomu naye nkwatagana yagana abooluganda nina bangi wendiga gawala muli balaba wala nanze kasita tompalanira baana ngaweerezako mama Fiina bannaye mutaginge
Weewaawo. Nakulaba kwa. Waya naba bana nyamba zire motoka yango bangulire empyaso az'abasirikale. Abasirikale babiteka mu politics. Abasirikale babiteka mu politics ati gwe kiri lyo ina sente kumbe yala mani. Nze neyi yandi yala mani. Sina. Sekati modo. Bwagula motoka aswaza abasirikale wabula baana mmwe mwine ebigambo. Abasirikale banda bisanyo boy banyuma Alpha Diangana kajugula milioni 25. Ozimanyi polisi. Kadisere mekeza ajiremesa ku polisi. Arenga nesede najigula anazibba ku gladiator. Gladiator unazimu bako nga kimanya agenda kuggwamu jukira palaso yali amunyiga oluseke rubinyi bubi nnyo. Nengambo wayi kamujema akasede mangungu kati banda munzi bako. Lewe ndamujama akasente oba sente za gladiator za kisirani. Oba gravity ya loga ya ino mu kisomo nene. Nengwa kabenje kirungi safa. Nchali mulamu tasere mekeza ajiremesa ku polisi. Banza wa milioni 2. Milioni 2 nzijewaze kididi. Nza inamu ebiri ninamu 2 zigulanjaga nzijewe milioni 2. Mbu natomera aba complaininga musimanya ata abasikalo bamanyi bebekwasa nengambo why sijagenda ale kati bangambe wengenda bajja kunkwata ntumeyo muntu kuba kati case yagenda file yagenda walala so koleke just milioni 2 2M kabata zizanne machoka era chobola nayimbya akayimba ako banyamba abantu bagambe kidichi ayimba bulungi kwa nyina amagezi agayiya nesola yimba bintu bya magezi ngana balabi bayimba ate nandiko kononera abala nyimbe lutalo byayimba nyimba to akatali tulina okwegabanya nze nzire no nyimbe ebyange nabala bayimbe ebyabo ebya magezi banje ababiyimba kali gwe byoyimba bya kisiru munnayi baga bya kisiru leze ngamba nyimba gospel kubanze era buli wenyimbe nyimba zange abantu bafuna emikisa dala ebyaddala ne just kabati akayimbo kawulide kempereza mama fina kagenda katya kaddemu bamubiri bye bagera nti ebitawe bikonagana tebyatika akina buladi sikadhani wote erye waffe twatika ne bennyini we twaliyonka twekwata matayi twesika obusika gwe babukwasa olaba kati n'ebijja byazika owulira waliwo omukuza yetagwa makosa ya palapalanye ettaka n'alibowa yasookera ku kyapa n'kibuza tutiisa okututte n'owatuloga luyimba lukwata ku bantu atuzaalayo omu naye nkwatagana yagaana abooluganda nina bangi wendigagawala muli balaba wala nanze bakanoonyeeko kasita tompalanira baana bannaye muwalana abantu tete muwalana baana kituufu wala nanze lwaki owalana abaana milioni 2 bakusaba zaaki tumalina kumanya tofuna okufuna milioni 2 n'osasula motoka ate kyonzi gyewanga buli ejjanjigoba kuba sirina mu motoka kabaata ngende ntya ku sho ne bewolako emmoloka beeraga emmoloka bagipangisa 3 era sho kati nzigoba wekubira ng'oli Masaka ate ng'ompaka kadde gamba bireke ate kati ntambula nga luli wazigendangako nga tonnafuna motoka watambulanga otya sazigendangako kabaata nali dansa nze nga sinafuna motoka emmoloka nagifuna nkubye sente nina ebintu byamukama bizibu nze nakuba sente nina nafunirawo kakamotoka sente nina njagala mukazi gwenzina naye yampeerawo akamotoka nga nakagikuba nebino ebyadda bye nali nkolera bamooti era ati nze nali nkolera bamooti ombalanguzi nga ndi dansa nga nzinya bafameyika bakenzo buli video ya mwimbi njirimu muno e Kampala sina video gye sitaliimu nali dansa munnaye nga neeyiya nga sina kalwe nakuba yakayimba n'ingamba waayi kangule mmotoka ngende naye mmotoka bannaye kyaluma abantu bangi buli wengule mmotoka empya nga bagula bitebaloga kyokka bo balina zikawundu munna ategeka show uno n'agenda n'omuyimbirako nsobola obutamuyimbira mmodo naye sitamukubira kalango ngenda bbeerawo abakubye obulango bonna bayinza obutajja naye nze nja bbeerayo nzo tula obutuuzi mmoloka ya 10 n'enjija ekivvulu ky'aba TikTok 127 abasukkulumu bannaye muwagire mmodo ne mmodo wanyumidde ku posta ne posta basekako filter modo mpa ku ssente bambi nje ku mmotoka ati sigoso okuba yakakadde olaba ofunye n'amaanyi akakola ekivvulu bapalakyanga nkoko ya mutamiivu naawe leka nkutidde go wange kayate nkabiriraani kyokka bannage gyokabidde bayitayo mukama n'ayamba kabaata letayo omugagga omwannyambe ati sinyimbeyo oluyimba olimu amagezi nga ntegedde abagagga kwebali baabo kwebali tebanna bakwebaka
Nebaka bambi sawe mugagga nzire motoka yange remedde kasanda ku polisi. Osano basi wazano ogule endala. Newe funa ya katona akatandika ka spasiyo. Kididi nga nyimbye nga mpereze gwanga nga nkubye gospel. Dala. Ngena nakola overnight. Modo wa mala show naye ngatekayo overnight yanga abantu bamuja musa. Show modo we gwanga tekayo overnight. Overnight ogenda gitekawo. Nzo giteka Freedom City. Nzo wafuna mugagga agintekerayo. Kididi overnight sente nina. Oba bumaana. Bumaana agenda atya? Obuma 2 plus obuma 2 bubeera obuma bumeka ng'ogattaawo bubeera obumaana. Obumaana. Nina n'akapya kendeeta gospel nyino mubawera ddala wadde nti nateredde. Jasi we nagwa kabenje nakyankala n'obwongo obwongo bwakyankala na mmodo sikyategeera bulungi. Obuma bubiri ogattako obuma bubiri bubeera obumaana. Obumaana bubeera obumaana. Obuma plus obuma 2 bubeera obuma bumeka obumaana. Bwe kiri ate nga bubeera obumaana naye bagamba Kididi awe mula atuwe mudde kyokka nga be bazzeemu. Siwulirawo kuwemulaawo. Kuwemula kabaata. Ani amulese? Wuuyo. Ani alese 10. Kale kabaata okoze bubi. Ng'omutya. Mutya Anna wasize otya? Nasuzeeyo saako kamera tukulabe. Lwaki Kididi akutya? Bosi wange. Nina kumale okwambala. Kididi asudde ebbala yange. Ebbala akagikola. Kididi ekera okujja mu bbala yange n'onywa omwenge gwabwerere n'amacupa n'ogatwala. Bamanja kabato nkoze kikino. Tumya mmanja. Kididi lekeraawo. Ngenda kusasula bambi. Wajja n'onywa omwenge gwange n'onywa omwenge gwange n'onywa omwenge gwange. N'onywa n'amacupa n'ogatwala. Nenda otonda bisa. Lwaki abaatwala eccupa ate? Tonda bisa. Abantu baba abayimbi amagezi temuyina. Anna 10 yazze. Kabaate byaddala omwenge gwa 10 wamma guli ku display. Taina weita. Owulira? Guli ku display. Taina weita. Ne firiji tajiggala bulungi. Otegedde. Kali nga lwaki jayo omwenge nenenywira. Never nange. Ate ne wote kawa bakumbe ebyokulya 10. Wanyi? Buli kimu kisoboka mu nsi eno. Salima wekala kati yateekayo ennamba ya Mama Fina. Banna bikisoboka. Mukwano gwe. Mama Fina tuyamba ajjanjire emmotoka. Nga negayi 10 okunjayo emmotoka nga yakakuba ku sente. 10 n'agaana. Wannaye Mukama Katonda baani andoga. Gwe wakubira sente nina 10 wamuwa ku sente. 10 ze amugulya iPhone gyasooka okukwata. Uno wali wano. Nkiddemu amagezi gazze. Kiddemu. 10 ze amugulya iPhone mubuuze yuuyo. Kituufu ye yajingulira. Lwaki Kididi tomufaako nga Modo Music wakuba surprise ya kasente akawe. 10 ebizibu byembimanyi. 10 yakagula wali wa ibbala wona yagulawo. 10 akyatereza bbalaye. Kididi namuwa emitwalo 5. Kididi saako emitwalo 5. Nagabba bubbi nagwa togampadde. Sagabba bubbi nyabo. Naye Kididi yombonyabonyezza ku nsi kuno. Kati kabata nkubugambe ono 10 5 agwe yagamba nagabba kuba promoter abajjo muwa show nenefula ati nonze manager wa 10 nenkwata deposit nga bali wa 10 nenziruka nempalampa n'ekikomera nabuuka kikomera nimbye 10 ne adai Kididi na walampa kikomera ndabye nza abantu mbagambye tubonaabona eno ne bawakana era kabaata waba asobola Mama Fina zetanyambangako naye ajja kunnyamba Kididi tumuyambe tujjayo emmotoka obulago bwange bwasaakadde siri bulungi banjire emmotoka kabaata wekiba kyetaagisa kubeera ku live paka we bagijjayo tujja kubeerako 10 ateezeze emmotoka ye badde enfu paka lwewonye tekyafa nga nze emmotoka yange sinagijjayo naye nga 10 abonyebonyenerawo umweyo
okufa obufi bannaye. Mama Fino baliwa. Mama Fino atachajja ku live. Jackie otachajja. Muwulire kwali uyakuwulira kwali uyo. Jackie oyo yakuwa empologoma n'emumira. Kwali Kasola Balozeti ne Mama Fino abawa. Kasola Balozeti ntaddewo ennamba ziizo. Banenze nkwegayidde Mama Fino banjije waka nfukamire. Obongulire kati isho zinemyo kati nyina share ya ntonde. Nakute deposit wabwe nesigenda bakolera. Nze ndabiranga ddala. Yizo obutabakolera. Kubagamba muleta deposit no sirikano jakesi. Kwato ina mmotoka. Iyi saba sente ngosola no pangisa ake mmotoka. Abantu nga bakabata akoze nga nnyo mwezi gwa katerera. Abantu kade bakabe mabega kaawo. Toka tulina mikwano gyo giyina mmotoka gosobola teka mu mafuta no. Abo ba 10. Ogende wa 10 naye nga alina gwagenze wa bbaawe. Bawe. Emoka 10 naye kyamuka namuwa kuyange je. Kanga yingini ekyamuke yitawo nkyamule. Mbaye emoka ngo njija ngenda kuyamba ba 10 ngamba wako kubanga zi. Kwe moloka yange mwene gatira emoloka eno alinjifunye nga kirabo. Nga mwene gatira ngo omusajja omufumbo nkulaba ne kakazi ko wanongo kakomberera. Leka naawe ebira bya just tubera mu TikTok. Nze nyina omukazi. Bya TikTok ali bano banna yayagala kididi so kujja mu inbox yange. Nekuwe namba ne tweyagala mpola. Nojjayo ne moroka yange ne twegatsiyo. Kazi kotiro komba ku masika kashuko. Ana itubera mu video na. Nze nyina omukazi njagala muzungu. Abaganda agaba kale. Njagala omukazi omugagga nteeka aleka kabatatonde mesa bakazi balina sente. Nze buli jongla wano omukazi omukombiri. Sinze yo AI. Ngalo mpina bwiru noyogerere ebweru nokaleka mu nyumba kakazi kata. Tekaliyo oba kali wa 10 kana mwengo mani kagala nnyo mo Steve Bba. Kati wano oli luddawa. Wano ndi ku Salama Road ku studio walone daddoni. Ndi wasuze. Yensuze nsula nkola nyimba nyino limba lwemba denkola baluyita abakazi bikajjo bawooma wansi. Banange. Kajjo chiwooma wansi awo. Abakazi bikajjo basinga kuwooma wansi bawooma wansi awo. Lwemba denkola nasuze. Ugambye ye. Abakazi bikajjo bawooma wansi. Banange ayimba. Oyimba asavu kanyama. Akayimba kalungi. 10 oluyimba lwaffe tulutadde. Kabato kimanyi nakola ne 10 oluyimba. Nze yasoko kola nayo oluyimba nali muyigiriza no kuyimba nga tuli wa Moscan. Edda biseke emyaka ngena Moscan yakolera wakati. Oluyimba lugenda lutya. Awo 10 oluyimba lwaffe olujjukira naye. Amakatigo malamu. Oba bagayitamu. Moscan yakolera lwaffe. Amakatigo malamu. Bannange modern music ayina ekivulu. Ayina ekivulu bami nakirabye anyumye bya. Didi yatugambye agenda kujja atuyimbire. Nsola butajja munaye nkole kyate kase muloka 10 weeri. Basenga omusomo gw'abakulu. Ngenda kujja ogwo musomo ino okuwindako ne 10. Buli muyimbi ali wana alina okuyimba wa modo. Omusomo gw'abakulu. Bakikicha omusomo gwa the best of modern music omusomo gw'abakulu omuyiga abaami babakwata batya abakyala bamwe mubakutte batya ebintu biyitirivu byonna. Kyakusikiriza okutegeka omusomo gw'abakulu. Omusomo gw'abakulu ogwo tugulabye ng'abaana baffe ab'obuwala bagayadde. Neŋŋamba ku luno bwe mbadde mbabuulirira ku TikTok katufuneyo ekifo tutulaawo live mbasomese omusomo gw'abakulu. Kati ogenda basomesa nga kojja ogenda basomesa nga ssenga. Ngenda kubigatta kojja ssenga byonna. Munyabo. Leka batagira naye mama singa ngenda ogenda kushyira modo nga nine emmotoka yange. Kituufu. Ngendere mu ya 10 ekyamuka 10 jukira obogerera mmotoka yo inotambula na kadomola ka amazzi. Era naye agamba kido ina akadomola jangu na amazzi. Buli weekyamuka oba inotbichamu ojizikiza. Yinjini ekyamuka. Ndi mama Fina kwali bye tulina mubuulira nsonga emukwatako. Bane mama Fina mbadde nsambi. Onyambe buyambi ojje emmotoka yange. Mama Fina asana okungulira akamotoka akapya nene sonyiwa abasiru bali. Yonno yagala kujirayo mu mwagala dda. Naye sina sente zigenda mama Fina kunzijanjaba bakunkolako. Ngamba ngene mama Fina nkoleko nga sina yadde 10.
anja uwo mwesibirako n'omusaba ye ekintu ng'ogenzeko ewe ng'weefudde omulwadde. Teyajja kikuwanga ogenze waka omusaba kintu. Niwe likwalya tunayogera kimukwatako. Mama Fiina wazibu okusangika. Olaba nagenze wa Vidole yadde yakiraga n'entegeerawo. Ne Mama Fiina amaze ebbanga nga agaba ssente simanyi wuwe. Siraba ndabawo naye situukangayo. Bane Mama Fiina nyambe buyambi. Nfukamidde yadde tandaba. Era akayimbidde ye. Bantu bakulu mukayimba ngate muli linnya Mama Fiina. Ayi lwaki nditeekamu ate abantu bagambe Mama Fiina wala bangi akayimba kampalana atuzaalayo omu naye nkwatagana yagaana abo Kabata nawe oyina abakuwalana obadde okimanyi mbamanyi bangi bakwoge gwe tobamanyi fe tubawulira tubeere eno tubawulira njata niko recordinga nkuweleze voice note bakuwalana eno bangi ate ng'obasinga tewali kyebakusinga olwedde wabasooka mu kintu bakajja ba amaca Kabata nakulaba Kabata nga wazanya comedy ngambira wa moti awo nganzayo ngato za moti nenga nkulaba ne wava wala nange ne kwata video nenjiteka ku Facebook gwe buza senga sebanga ngambere wa neno wali dansa mulungi kididi lwakuba woli wafunda wali badde otuwaka dance wano na dansa mulungi era nkyakira ddala nga woteeka essimu asobola tuwa kididi asobola tuwa kididi kale ebintu byonna byamugwako naye amazina abeera nagaawo kuzina nzina okimanyi Kabata ndesa amazina seba agenjawulo abantu ne bagabana ne bagazira sina kingafunyeemu gali watuweemu funa woteeka essimu sina stand Kabata n'essimu eri mu charger kiki oyagala okunkola uli bweru kale soketi eri bweru jizizika ku dirisa Kabata essimu yiyo mu charger yiyo eri mu charger waka ndi bweru naye ate essimu eri mu charger muba mulina okunda banzire mu nzika tewali light munda kale tolina kwatirako essimu awo sina nkwatirako guys sina mukazi sina ki era nenda go mukazi ankwatirako bannaye buli ali wano ng'ayagala kidingo oli muwala ng'olinamu ku ssente saagala baavu jangu so tutulabe ekyokola jangu mu inbox nkutwale ku Mostivu Bba jesinga okunywera Mostivu Bba nombeerayo nnyo sebo kimya mmanyira nza mulongoseza n'entebe ozakyo omwenge nnywa gwa bwerere era ddala omuyimbi w'erinnya lwaki olongoseza kimya amanyira oyo era muli uli ati kumi mukubye munansonyiwa ng'omukubira ki amanyira nasukka abakozi bonna bamweta mwewuwe buli amukolera yamweta nkugambe ne bakasitoma we bajja baddukawo buddusi anti wonywa obubi n'otamiira n'owoganira ewuwe tayagala kumuwoganira asula mu bbaala walabyewo omuntu asula mu bbaala eyiye nga wewali ennyumba ye Cumi asula mu bbaala wali luumu ye wali buli kimu kale osootamirire wa Cumi ng'olaba bw'otambira kuyisaamu empi nkutidde amanyina okugamba tonasasula nakusasuza emirundi egi nze bakasitoma balaba nenkaba nokkaaba nenga Mostivu Bba kyetaakole bantu ebbala ya 10 mugigendemu nga mwesibye 2 kati so kididi geno nonya awali standi olaga walabika bulungi okomewo wano Kabata nze so zina amazina kasa kubanga kuliko mugagga agenda okumpa esede ze banya bagagga kibagala gwe nonya wali ntwano zina neyambula tomanyi muzee ayimba akayimba kano nze omuzinye yazina embuzi ku mpaka n'enziwangula nzina simala Kabata gyaloddemu kimu nzina simala modoka ddemu nze omuzinye yazina moda ddemu wama yayina sho yabaddamu nze oddamu kimu nzina simala nzina sikola ki simala nze omuzinye yazina embuzi ku mpaka n'enjiwangula nzina simala nze yazina omugole mu kidaala n'antunuulira nzina simala tebansobola nzina simala nzina sikoowa nzina simala nze abakira nzina simala nzina situuyana nawo kagatteko nzina situuyana bale mwena mubeere mu shoya modo ngenda keera ate ngenda beerayo ate akalango ngenda munoonya nkakole nzija ngenda wa modo ate ne ku kyogo kati ogenda kutambula ototuukayo
Aso okufuna boda modo muganda wange atula kisuna boda nebigere mbitambuza nga ngende wa modo modo jukira naye choga agenda Why togenda yo katinga tuli ku live agenda chimpeera ku bwerere Change kati singa nakaberedde wano singa waliwo omugage yaze n'agamba kiridi nkuwadde etaano nete wali n'omu neetaaga ekyogo kya modo mbeere ngange nyina emikisa ddala ekyogo kya modo wala modo yakuwa ebizigo kabaata ng'onyirira kufa kati lwaki otambula n'ogende wa modo nga tuli ku live eno era ngenda tambula kuba sirina mu transport buli kimu tokirina toyina transport toyina nyina nviri ku mutwe n'amazina na mubiri na bulamu tweba bwomi ogamba otya mu comment ndaba muhozi agamba soma ennamba muhozi yennyini aba muhozi ki ndaba agamba soma ennamba kale soma ennamba kiridi enamba kangisoma eri 07599 31 760 muwala wange wamukola ki bannabo omwana yakuwoomera eddagala walijjawo eri ani yampomera muwala wange aliwo alina tyona abawala bangi muwala waffe official muwala waffe yennyini gule skani wamuwali talina kiddako Grace andabisa bulabisa yuyo alalukidde ku kkubo ate kati yeeyambudde Grace oba akola biki bannange gule iwa magwene kule sikani mweryako oba yali content Gweskane ebyaffe ne Gweskane biwanvu era alaluka lwakubanze gule sikani alaluka lwakubanze munnange tayagala kwogera Gweskane omwana yamuwa Prince Oma ate nze naayogera ki naye ng'omwana wuwo ati amuwa balina ssente naye omwana ebiseera ebitatu yali akufaanana ava ku byali anfaanana ne ngenda nefuna naye video ngenda kubira Grace ngenda ndabe video ye ndifune olabe ati omwana anfaananira ddala ati mwana omwana tewalina kugamba ati omwana si wakiridi gulana wakididi andi kasaya munnyima atanisolela luka ebiwa by'omwana bibanja biboga ati atata omutuufu ng'ate yali akubidde ku papazi eccupa weewooma neewome yali akusse kati yali gye walabirira omwana kyokka nga manyina okusindika ebbiri manyina okusindika essatu nengamba Grace wafunye ku kyokulya yali gye walabirira omwana singa yanzita nankuba eccupa ku mutwe nze wamma kabaata Gweskanize simwinako buzibu jasiye yaninako obuzibu ayagala bagagga abavu tabaagala kyokka ate omwavu omugubira ne mukola ne mwezi bannaye kabaata kangene nfune wagazi nzinye mu bantu mama Fina ayinza okumpa ne ku ssente mama Fina banaye oba yalagawa takyajja ku live yo kiki nedda senga nejjo nabadde naye mama Fina kwali akulaba nejjo yabaddeko womulaba mugambe kiridi yabadde wano naye ayina kyayo kyadda agamba kwaze mama Fina banayinza asinga omwagala lwakuba takimanyi ate wagenda n'omukwatako n'omunjagaza nnyo wamunjagaza naye nga kabaata waba alinye mama Fina sijja va ku mama Fina n'omwogerera kibi kitya mwagala era tumusaba abeerewo ku show ya modo bambi oba asobola simanyi nga si mwangu mama Fina kufuna kabaata kanfune wagazi tulina oziniramu mama Fina kali sokolindeko modo sokolindeko kididi kati kididi wanji twagala obukakafu ddala emmotoka eri ku poliisi waliwo ayagala okuyamba ampereza emessage wano ayagala kakasa ddala emmotoka ku poliisi gyeri bale neyanza nnyo neyanzenge bukakafu sokoleke tunaba tweyanza naye agamba nti alaba enjaga nnyingi nnyo ku mutwe nti ne ssente basobola ozikuwa motoka n'otagijjaayo kabaata tugende ffenna taata tugireete ku break down ng'olaba nze ogenda naawe wanji kabaata anti oli agamba nti enjaga yeekwogeza ebyo se tuyagala za kukubeezaawo oba kola luyimba oba kola music video ebyadala sinjaga era naakavaana mutula ebyadala sinnanywa ku njaga kuva jjo ale nejja enjaga gye nanywedde nagisabye busabi nasabye ku kyali wange ne mugamba mpaako nyweko nga ndudde okunywa kuba sirina sente zigula njaga omumbi w'eggwanga ssebo nange ntuka nenjavuwala nga sirina muzanjaga
Kati omukakaso kwali kuna omukakaso oti emmotoka eri ku police. Emmotoka eri ku police so wano muwe namba ya Osina mukubira ne DPC. Emmotoka eri Kasanda, Kasanda era obo ino omuntu bwe mbende Kasanda omukubira omugamba abantu be Kasanda emmotoka ya kidye aliwe kadida obangambye abasikale bajje mu batule ne bajjamu zino gundi ki bayita batya bulaga zinezago omwana yageze najinkeberera olwo gwe nkubira nankebere emmotoka yange. Nene mugamba tekina buzibu batule ya raisi ne pulaga ze bajjamu za raisi. Nso zigula ndijeyo. Emmotoka bali ina reference ya police. Njirina tata buli kimu kinala kubate kateri wano ndi ku studio jukira. Tikweta kisabanga kyokufunda okutufunda reference eyo. Nsolo genda nze waka nenji kufunira waka. Sawange dakika na 5. Kubanga buli kimu kina ate nekirala. Abasikale benyini nyini. Bankubira buli lunaku bangambe emmotoka yo sebe evundira wano. Ne bagamba ngenda jijjayo mwansaba ssente nje kubwerere. Oyina ekifaananyi ky'emmotoka ngeri ku poliisi. Ije kiri tata nkirina ne ku TikTok gye ebiri byonna. Twagala bipya kati. Kwali ayagala okuyamba kwali akulaba. Era ne yanza nnyo kabata so bifu nabyo nakyangamba so twagala bujulizi. Banga ngambye abadde ayagala kuyamba naye sente oyinza okuyagala agenda zinywamu njaga. Nga emmotoka teriiyo. Tata abantu asizza nnyo. Kati ezo miliyoni 2 zimala emmotoka okudda ku kkubo ojja kwata miliyoni we ate onoonyeeza okkanika. Aha okujijja ku poliisi kubanga batamunaye abantu benatomera nabo bantu kali osanga nabo bambi bakomplaining ekisusse ate na buddusinga newala kunkwata toyina permit ate permit njije wan sinatuuka myaka gigula permit nagenda ofuna permit ne bangamba okyali muto. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 19 kabata. Towulyanga banga kididi oza kididi lyavaawa ndi kidi amwe kidi era mugaga ngambe njaga nyingi nnyo mugagala bika mutu si njaga mbu nyingi kabate ye mugomuna mpeze emyaka kanabe 2 nga weza ngomwenda awo mugomwenda wempeza 2 kati so omukulu kwali akulaba kandabe wanabasazeewo kwagenda kujja ku live waggulu akwewerenga ne watazikwasa twagala bujulizi zikwasa nze nazikwasa modo oba 10 kuba bantu bange modo oba 10 oba gwe wazikwasa kabato ba modo oba 10 so tula moloka ya 10 ne tugenda ffenna twagala obujulizi te emmotoka eri ku poliisi oyero sababu yambi kuba ngozero sababu obuyambi kabata nko bifaananyi era balazi nti emmotoka ye kugana otambula okuba sho okunoonya ssente ebyaddala ate nga kituufu oli abadde asazeewo nti owange emmotoka bwe mulimu kagikugire ku poliisi emmotoka ogikaniko ddemu okolesa oleme kuddamu kaaba abanyage kabata nze nzaalibwa Masaka nakagoba sho ye Masaka abadde bagimpadde nga bampa miliyoni naye ate miliyoni nali badde njikwata nentekamu amafuta ni moloka yange nengenda neso agikwata nga ngenda pangisa ogendo koma ongo ina 3 kakati kyogenda okukola kididi gendo tunoonyeza obujulizi bukakasate emmotoka eri ku poliisi okomewo bannayo totumye westukidde omalodde nze nkyalina emmodo wano kale kabaakikameka mpamu eddakiika 2 sokengere nfune byonna wano twagala referensi twagala ku bifaananyi twagala okukakasa nti emmotoka eri ku poliisi weesirikire neyanziza nnyo kale eddakiika 2 tuzikuwadde mbagga nnyanja ennyo eyo njamwagala ati tannabakuwa sooka olindeko bwakugamba abakugambye sooka omuwa obujulizi nti ddala weetaaga okuyamba sikuwa ssente ogenda oziteeka emyenge nga bakuwadde okuyamba naye ye ali lwedde okuyamba waali awo kasooka tufuna obujulizi ngenda mubagamba ayagala okuyamba ku kididi mbu emmotoka eri ku poliisi takyakuba sho ayagala ogenda kusho bambi banyabo ne basobo waliwo okola erinnya nga bayinza okuyita ku sho n'ogaana okugendayo ng'otya okuswala munnange kituufu ebintu nga tulina ntambula so n'ozigaana nga totuuka naye nga bajja kuwa $5,000 nga wandigenze n'ogakola naye n'otya okugendayo nga teteri muntu agenda kuwa mmotoka banyabo ne basiba abantu tebagaba mmotoka zaabwe abantu tebagaba mmotoka munnange oli abeera mukwano gwo ng'olina emmotoka yo namukubirako nga nina wengenda mukwano gwange
ne mugamba munnange nsaba ku mmotoka nina byentwala nangamba kale munnange nja kuwa ebagirete sawa meka konze bweziti olunaku nga lutuuka twakuba essimu yazikwata teyazikwata nemmanya nti abantu bambi omuntu aba n'ensonga ze abantu bayigaba amamotoka kalo omugaga omukulu agambye agenda muyamba katumulinda dde n'obujulizi omukulu agenda kujja waggulu wano amwetaasize Kididi agenda ave mu nnaku gyatambuliramu kati waliwo bambi omusajja wano ku ssimu yange wano aludde nga nsaba obuyambi wano bana bayaani aludde nga nkaabira ebizibu ku WhatsApp yange wano ndoza namuyamba mu kire oyo Modo Music ogenda kola bwasenga tukola omusomo ogwo nga tubuulirira abantu eneeyisa mu maka obufumbo obukwata otya kati gwe agenda okubuulirira abantu oli mufumbo munnange kisinziira twalina musumba yiga wano ng'abuulira enjiri okufa obufi yesu yabuuliranga enjiri okufa obufi yali mufumbo ddi omanya ekyokukola kyekisinza okutegesa omusomo gwa senga gwabasenga nekojja omusomo guno abaana tebamanyi kyakukola abaana beetaaga okuyiga ekyokukola n'ekyokubiri njagadde kugezesa audience eno kitya so ntegesa okugezesa okulaba ate n'okusomesa ani sinategera ogenda basomesa ku naaba ku nfumba ya mmeri bakwata mutya obulamu bwokutte butya abaana bataakyala ku ttale Buji Khalifa otuuka otya ku nti bannange byonna otuuka otya ku ntikko nakyo ogenda kisomesa otuuka otya abakazi mu abakalu kiki ekibakaza bwavu baana bange bubamalamu okugira omwavu tavaamu yadde akantu tuzzi lwa bwavu mulya bubi okulya obubi kubuza amazzi ne bw'omunanywa okula ng'oli mwavu mwanange okula akola kwanywa alya bulungi ekitiko kikola kwanywa bulungi era alya bulungi nze mbabuulidde wali ofumbiddwako Mama Fina munnange ndi katika nkulaze ekyantuuseeko nkulaze ekyantuuseeko ekyakutuuseeko munnange banyingiridde jjo ababbi waliwo yanyingiridde jjo nabadde n'ebizibu wano kandayo yo bakamera ngikyusa ntya owawa omusaayi ogulaba guguno ogulaba wano olaba ndabi ngamanyi bwenaebimu tetubyogera naye guguno amadinisa ga musaze twabadde wano nafunye ebizibu si byangu kati weyoyingidde yatutte biki oli abadde azze kunkuba era ne bankubakuba bankubyekuby era sikyatambula owabategedde mumanyi bulungi anti omaze kwogeraku nayingira mu nyumba yo nakkuba nga kkubira ki si byangu titubuulireko muntu yamenyedde ennyumba nakkuba yakkubidde ki yankubye nga bw'obimanyira obutakwatagana kati ogwo omusaayi gugwe mukazi musajja mukazi yayise mu dinisa nakkuba omukazi wabadde wano nga tuli ffenna ne tulwana twafunye obutakkaanya mukazi wo mukwano gwange mwafunye obutakkaanya wabadde omuleepinga kale bamukutte wano kuba nina baasikaali banyambyeko okumukwata naye nga gwabadde lutalo luno sinzigo sinnategeera emboozi ye ekyali wala nange njaggi kunnyonnyola saagala ginnyonnyola wano ku live njaggi kunnyonnyola jammanya nkulagenda obujulizi na buli kimu n'ebisago by'omuntu oyo kati enkovu eriwa enkovu
ziri ku gwe bakubye kubanga nange bamulwanyisizza. Kati musayi lwaki gukyali olwaki oli mutonna gusiimuula? Tugenda kugujjawo kubeera tuli mu kutegeka. Tumaze okwerawo amagiraazi. Mbobadde mu prison? Mbwabadde mu periods. Wabula bannange emboozi tugiveeko naye ky'olina okumanya bankubye lwakuba bwedda neewooma. Mbomoda abadde mu periods. Periods ezaayise wansi bwe zityo. Munna olemwa so kati baanamu obufumbo si bwangu abufumbo tugenda kubabuulirira obufumbo muyige. Mummodo weesonyiwa abasajja b'abanno. Edinisa yabadde ayitamu oba yakubye bukubi ekintu? Just twaggaddewo n'akuba ayingire akolewo obulabi obulumbaganyi like oba biwanvu. Bambi nga walabye mmodo wange. Nalabye ngenda kuweereza vidiyo zonna gw'olabe. Nga bakuba. Vidiyo nga bakuba nzaagala nnyo. Kankuweereze wano gwola. Ageze kumpeereza vidiyo nga ne TV baagitutte. TV weeri naye era lwabadde ntalo lwabadde lw'amaanyi. Sinnategeera kye mwalwanidde n'omuntu okujja mu nnyumba yo nakkuba. Kati muli emyezi musajja wattu atalwana bakubire ki? Weebalejera buli muntu yakyogedde. Nze sirwana, nze sivuma bantu. Ndi mulema ate n'onkuba. Yakujoze omuntu wakulumbira mu nnyumba yo nakkuba abakujoze. Omuntu wakulumbira mu nnyumba yo nakkuba abakujoze nnyo erijjogo liba ly'amaanyi. Ejjogo lyasusse. Kati kiki kyolaba abaana bannayuganda bano naddala abaana ab'obuwala n'abalenzi tebatakoze kimala mu mukwano kuba abaana ab'obuwala mulekeraawo okwanjula amangu abasajja be mutaneetegereza kibi nnyo mugenda kwejjako abasajja abandi batutte ab'ensonga kubanga opapye okwanjula omusajja omukasi okukyala mulekeraawo baana bange okukyala si bwe bufumbo kubanga tulabye n'abawangazizza abasajja nga tebasoose kukyala naye gwe munnange omanyi alina kukyala wammwe bw'akyala ewammwe okyapangisa mwagala kukyala sente ze mutwala mu kukyala simanyi ze mutwala mu mikolo lwaki temusooka ne mwezimba baana bange bino byonna ngenda kubibagamba lwaki temusooka ne mwezimba naye gwe owoza tugenda kukyala kulimu ki baana bange olaba abatimpulaffe ababawa ebyogo olwo mwebereremu baana bange mutunze amaaso mulabe. Naye ng'okakasa naye ng'abantu banajja mu show bwe batajje tujja kupangisayo abantu mu bbaasi babeere okumpimpi in case wali tutuuse nga kubanze ntya okuswala gunaayingiza abooluganda abako n'ab'emikwano baasi nga 2 costa zijja kubeera okumpimpi awo ng'ewannabbi Elvis Mbonye tulaba tebazze tujja kwegayirira abali eri era bajje batuule ku mmeeza tosembanga nakyo tegenda kubeerawa egenda kubeera awo ku bbaala ya 10 awo ku Positive Show Positive Bar okuliraana wa Musumba Elvis Mbonye wennyini awo tuyinza n'okukyusa obalaba awo nga wala ne mbatwala ku kirabu Abrigato oba ne mbatwala ku wana wabadde abaganda abakusukkulumu ku gundi Kula Bonita. Tuyinza ogenda Kula Bonita oba ku Freedom City. Okakasa abantu oyina abantu abamala okujja mu show yo mulo okuyingira kwa mmeka? Okuyingira kwa emitwalo 2 ne tebo. Ne tebo. Kuyingira mutwalo n'emitwalo 2 tebo. Abuza show ki Rick Posha agambe show. Omusomo gw'abakulu n'ekirala kabaata bwe tuvaako njagala okubira ku maama Fine oyo omugambe namaze okusiba engugu zange y'amanyi bwe kiri naye essente ze bansaba zinsobedde empitirivu engugu gwe mugamba ajja kitegeera bwe munaayogeramu ababiri bwe tuva wano already wakwali akuwulira maama Fine
omusajja azze wano munnanga abadde antwala esente asabye sente empitirivu asabye kakadde kamu emitwalo 2 oba lwakuba tugenda wala kakadde kamu emitwalo 2 sente za kusenguka Kabata nkwereza video kaji baterekwa n'abantu bagirabe kagiteeko video n'abantu bagirabe Lili Puzzle, are you there Lili Puzzle? Waluwagamye Lili Puzzle wano. Maxwell Kajambo, Lili, how are you doing Lili? Chloe Wantama, Nkulengerawo. How are you doing Chloe? Wantama lwachi nkubuzaako. Better Banks, how are you doing Better Banks? Kajambo, Kenike. Tinti yanjocheza nandeeta ekisita omusitale wano. Bannange. Ani? Tinti munnange yanjocheza nandeeta ebinuubule. Tinti yakwocheza. Muddira obwongo bonna bukyamufukati. Tinti ayocha nange namukolako tinti nange nobonye. Nange ayocha. Okimanyi nange nakola ku tinti. Nkujjukira bulungi. Buno bwa serebu bubonyabonya. Nenga tinti ayocha. Ayocha. Kati bana nali nfaaki. Bana nali nfaaki tinti. Wali serebu. Nero kati bagamba olimba. Modo music ayina wano kyazimba ngenda kibaterako mu kirabe tubuulire kyazimba ndaba kyamaanyi kibulala kibatereko wano tugezaho kulinda kididi no wano nga bwajja wano katulabe wano nga bwentumira ku bagagga bange MKX nkutumiddeko nnyo waliwo wano malaba waliwo bebiseeko wano babadde wa Joshike oba Joshike Kajambo Kenike omugole ogamba otya Kenike omugole kutumiddeko nnyo Jackie Klein ogamba otya Jackie Klein how are you doing Jackie lozo oli bulungi Jackie Klein how are you doing mbalaba wano encha Sunday omulogo asinga mu Africa monna ayitibwa Mama Fino webulenga agenda kubagudde weddwaliro ngali mu kujjanjaba balwadde be encha kusanda ko lunaku lumu lwa Sunday sawa zigenda kwera 9 nga yaje kuyitayo njijanjabwe ja kuyitayo genda yo bakujjanjabe niyo kujjanjabwe ogenda kukola ku mukisa ogenda kuloga show yimu abantu kuloga show ifuna abantu awo bakumulamwa kanda kwa abantu kino ekintu tumalo tubuulire kiki video netegeeza ati bannanga gardens za hoteli zizo site tutandise okubanga ki tuzimba era site yiye tuuse bannange site yiye tuuse site wewo wetuli tuzize hoteli yaffe kati ezo ze gardens bannange ezo ze nnimiro za hoteli yaffe gye muwulira tuzimba hoteli yaffe Mama Fina gye yayimiriramu era n'agituusaawo we tutuuse bannange bannange Mama Fina bwatyo kikoze Mama Fina bwatyo bwatukoledde bannange ago gonna maanyi ga Mama Fina Kabata tweyanzizza nnyo bambi mwebale kutwagaliza mwebale nnyo kutwagaliza Mama Fina bwatyo bwatuyambye bannange hoteli yaffe bwetyo bwetuuse ebizimbe bya hoteli biliwa awo hoteli ebizimbe tukyali mu gardens mama ebizimbe tubyewaniseeko kwewanika tusombera sementi wa kutidde tumaze nnimiro kati ebizimbe bya hoteli bye tuliko kati hoteli wasose kuzimba lujja kati ancho so otegeka twakoze ekikomera kyo kiwedde tuzimbe nga tulikomera nozimba n'olujja nga tonazimba hoteli nanti kati awo otandika eri wazibu osooka ne weetegeza twasooka ne tuwezingiza kakati awo woolabyawo ne tukola gardens kuba wabadde wazibu ekifo kyali kibi kikko kati ekifo bwe kyabeera ekikko Mama Fina nangamba tutereze bwe tutyo tukole ebyo byonna tutandika okuteekako obuzigo atolooza buzigo kyakazigo otuzimba kamu kaliko ekinaabiro ze hoteli tugenda kuzimba bu cottage
bawulira abalabi bannange tugenda kuzimba bu cottage banna sente wateeka mu kikomera ne omulungi kimeza lisolo nesoka nezimba obuzibu kabata wandi bannange nga nina message ngenda yenge evudde wa mama Silvia Namute bibambi mbadde ninawe ngenda kabata nze bannange nfudde akozeeko nze nkoze ntyanze bannange nkoze ntyanze mama Fina transport munnange bamumpadde bambi mama Fina abimanyi bannange ze munsonyi bwesagala kuswalira ku live kuno nga nkaaba jjulujjulu mama Fina bannange kiki kyonkoze kino munnange transport bamumpadde bannange transport bamumpadde mama mama Fina nga weebale kabata ate nga weebale mama Fina okwebaza nkwebaza naye kansooke neebaze kabata ebirungi byonna mu nsi muno bikugwanire kubanga olina omutima ogwagaliza mama Fina oyo yakiŋŋamba manyi okwegeya wano minbox naŋŋamba nze mmodo omuntu bw'oba tayagala kabata sisobola kukwagala kabata oyo omulaba twamugulidde emmotoka omanyi kabata gyanzije omanyi emirundi gyalwanye n'abafere modo nga tonnaŋŋamba nti mama Fina nkolera kino gwenze onkoledde ki kabata njagala okwebaza weeba mutima ogwagaliza mpite ennaku ezo nonsondera seminti bambi era obusente nkyabuyina bannange kabata weebala omutima omulungi bantu mmwe abagoberera kabata abagagga ba kabata mulina omuntu omutuufu kabata weebala omutima omuzadde omutima ogwagaliza mukama akuwangaze kabata nerenjirova ozivuge mukama akulinyise nga madaala ku madaala nze bibadde byankutte dda mama Fina nga weebale bannange era ojjukira lulinga ompitira mama Fina naye nga mama Fina muleke akoze ekimala nongamba mama Fina tajja kukoowa bambi kabata maziba ga Katonda mama Fina agenda kubuulira sagala kwogera wano mbadde n'olugendo nga ngenda wala bambi amanyiyo agenda kubuulira tajja kukisa kuba kati gwe ne mama Fina sibakisa naye mama Fina neyanziza nnyo neyanzeeke kyonkoledde tokaaba mama Fina weebale nnyo kyonkoledde mukwano neyanziza neyanziza nnyo omulungi wange neyanziza kabata mwebale neyanziza nnyo neyanzeege bambi mwebale nnyo mwebalire ddala don't cry Modo Music mbadde wabi mukwano mbadde wabi naye wabaawo ekintu nze tolaba nnyambye abantu wano nina abantu abajje wange mubalabi bajja ne bano n'oyamba oli amazima embeera mwembadde siina nnyambye n'ogu mu nsi muno kuliko omukazi mugagga kuno avuga emmotoka omukazi ow'ebbeeyi avuga amamotoka ankubira ng'alina ebizibu modo olinayo bweziti ndi mujjaamu modo olinayo bweziti nina bwenkoze eki nenkwata essente zange ez'ekinaku nenziwa omukazi oyo naye mukyala gwe omukyala oyo talina nsonyi bwe natuuse n'embeera mu bizibu ne mukubirako yaŋŋambye munnange ndi mukuvuga nina bwendaze mugagga mulala nze bannaye nfuna nnyo abantu abakuusa omukyala mukuusa muzibu va eri gye nasooka oli mulala ate ye buyayi bwe bulala naye ono ate kika kirala ayina emotoka ya bbeeyi kuno ya bbeeyi ani Ameria nsaagala kwogera ku bantu sijja kwogera ku Ameria mumuleke sinnamunyega saagala kumpanda bigambo ye bannange muyige okubeerako ne bannammwe obeerako ne mukwano gwo bannange nga bwonkubira nga toyina nenkuwa nange bwe mba siyina nziruukirira naye bannange omuntu nga mwaka ku mwaka mama Fina weebale gwe mugabi we Uganda teri mulala mpadde transport mbadde siyina munnange akutendeko ka message munnange babadde bansaba akakadde kamu emitwalo 2 kabata okulaga waye nina gye ŋŋenda mama Fina agenda kukubuulira nina olugendo lubu ebintu bya modo byakyama wabaawo ekimu kyolaba nga bagenda kikozesa okukulwanyisa naye kati gwe bwe tunagenda kukuloopera ne mama Fina emboozi zonna agenda zikugamba naye weebale kwagaliza mwebale bannange kunze maama weebale kabata weebale bambi gwa ŋŋambye jangu ne kulayivu bambi gwa mpise kabata weebale kwagaliza abantu oyambye abantu okuyita
taata emmotoka ennene eyo gye nalaba bakuwadde ekugwana taata bakwongere n'endala bannange tusondera n'oba n'ebidiba awaka mu lujja babikusimire bannange babisonde kati twagala Range Rover Kabata yafunira ennyonyi ngeriko Kabata Airline kati gwese omukulu obujulizi obuleese obujulizi nati ngize wanefuna ku bifaananyi naye kati simanyi mbigedde ebikulagamu gundi eriwani polisi reference eriwa infunye ebifaananyi nenamba ya osi nemukubirako negifuna era njala mukubire wano muteekeko nga mulabangirako sasi mu ndala reference eriwa yo yalemezaamu anti reference manyi nakudduka waka Kabata kwetinkula kabasiri naawe tugenda kuyagala kulaba reference neka twakuwadde dakiika 2 kati dakiika 2 ate dakiika 2 reference Kabata bintu byakunoonya nawe manya ipapula kabeera kapapula reference eriko emmotoka tebeera wala reference ng'emmotoka eri ku polisi tebeera wala naawe biri waka n'ebisonzo by'emmotoka byonna biri waka nabiteeka waka nasigaza bisumuluzo nampapula andi obedda nze nkuwadde dakiika 2 wano odduka ogende omukulu omulage reference omulage kati ate okuba nensooka nfuna ebifaananyi Kabata kubanga nge dakiika 2 obimanyi naawe ngeje gambye byakutambulawo nakulinya boda obadde okwatawo ka boda naawe obeera luddawa osula luddawa ate nsula wakabuuma waggulu eyo bodaboda kati singa yakubuubiza dda otuusa okwali akulaba naye kati anda Kabata nawe ekituufu okimanyi era nawe wondaba emmotoka ogenda nabanga neewaana nemmoda jagaba naye kiddiyo emmotoka yagijjeeyo ng'abirabye kubanga tibisobola kubula nsobola okulimba Kabata ku live yo nga nkwagala nnyo nkulimbe ye nali nkulimbyeko nze nkuwadde omukisa egwa gukulemye okukozesa tonneekwasa ebifaananyi biteekeyo nkya wano wadde omukisa omuntu n'omugambe dakiika 2 kangenda awakamba alage reference ya polisi ate okomeyo togirina kati ngamba otuma ebifaananyi ne reference siwe kiri kati nengamba ebifaananyi kange ka reference wandibadde okayina n'okamulaga mu kamera nti ka reference kange kaakano emmotoka yange eri ku polisi era obedda kyali anti kati kudduka era nyina kudduka era ntiyinza okudduka omugaga nesanga avuddeko agenda kuvaako eddakiika 2 ze tukuwadde gwe KDD Modo Music wuyo ali mu kweyanza nze ndi mu kweyanza munnange yampereza ka message wano nanga KDD njagala muyamba naye njaganga nnyingi asooka atulaga obukakafu anti kati kugenda kudduka waka kanziruke Kabata kugenda waka n'onsaba eddakiika 2 era bedda ino ze nsookedde ebifaananyi Kabata kigeza n'ebifaananyi tobadde nabyo anti era misose bifuna ninga ogambye boyagala byakati ebipolisi newe eri ku polisi kitegeeza wagikuba ebifaananyi obiina mu simu yo leka mune Kabata muneze nadduka buddusi emugabe moloka nagirekawo omukulu munnaye kididi omuwulidde kwali kandete reference kanfune ka boda nziruke kati ate kati ompa kati kangende wakangu ngire nkusabe nagambye luli mukulu nze sibeera ku live misana era wekiba kigaje kati tujja kuddamu ku live y'ekiro ate awo kiba kirungi kuba omukulu alina okunyamba ndi serious tewali atakimanya ate moloka yange erikasa era abaddemu okuyamba nga yeetamba omukakafu okyaliko kanfune reference wano nze kimanyi okyaliko bw'osanga nvuddeko tunakwatagana ku live y'ekiro kanziruke wano eswasu wa mukisa banayi mudo yeyanza tenzuno neyanza goddawo bannange mama akikoze bayi nkuwadde omukisa ate omusaba okulemya okukozesa kasukwe tulabe ekyo baŋŋamba kale kiridi soko okomewo kiridi aliwa kiridi soko okomewo waggulu kiridi soko okomewo waggulu katuuti kiridi
kati atalaziwa Kididi. Kati atalaziwa. Asimulaba. Kididi koma waggulu. Kididi soko koma waggulu. Excuse me. Tomutera ko sene nga tali waggulu. Adde waggulu sene bazimutereko nga ali waggulu. Tulina okufuna obujulizi. Tumukisa kugenda muyitako. Twagala amanyine sente gye zivudde zawadde akaabira ezibadde zimubonyabonya okumala kati emyezi oba agambye 2. Ng'anoonya biri kujjayo emmotoka ye ku poliisi. Kididi komawo waggulu bw'oba toliiko nze sina namba ya Kididi abagiina mumukubire. Abagiina mumukubire mugamba akomewo waggulu katuuti sere bazimuwere katuuti nga buli muntu ategeera gye zivudde. Ekizibu kye kibadde kimukaabye okumala emyezi 2 kiggwage ne yeesootinga Kididi. Wama tomuteerako sente nga tali ku live. Abeereko katuuti wano waggulu ezimuteereko aba tali ku live tozimuteerako. Kankubire 10 wano mugamba amukubire. Bavubuka abazibu. Si direct kaba mukubire. Nkubira 10 amugamba amukubire. Kididi. Hello? 10. Wanji modo. Bannange kubira ku Kididi omugamba akomewo ku live bamwagala. Kale. Abe namba yo. Ora abagamba kolo himu direct. Lwaki mwe temumukubira direct? Oh, Majesty. How are you doing, Majesty? Ndaba ono Dorian Kabina. Waliwo ayabidde ku Kididi yagambye Kididi alimba. Waliwo ono Sheila Bera yagambye Kididi alimba. Sheila Bera yagambye Kididi alimba. Sheila Bera yagambye China Mwasivya mutya? Lwaki ogamba Kididi alimba? Wanji? Ogamba alimba? Hello? Lwaki ogamba alimba? Wanji? Lwaki ogamba alimba? You come. Babonye ne bakadama bakagenda e Saudi. Bona amalu gaba mangi. Twali wano ne Kyaga lumu, Kyaga saddamu mulaba. Nasembye okulaba Kyaga nga bagamba Kyaga awunya akamwa nga bamuliruli bamuvuma. Kyaga awunya akamwa olisenga w'abasiyazi yayogedde. Senga w'abasiyazi simanyi senga asidi akulira abasiyazi. Agamba Kyaga awunya akamwa. Dabadde njala kunoonya ku Kyaga yambuze sazzemu kumufuna. Kyaga yaliko tumusunde bamusubiza ebintu bingi saddamu mulaba. Mukubireko? Ani? Kyaga. Oyine namba ye? Oyina ne namba ya Kyaga? Kyaga ava wano tavaawo. Kyaga njadde. Kabata. Okumanya oyina live Okimanya abantu bankubidde nga 10 omulundi gumu dayo ku live ya Kabata dayo ku live bakwagala. Ningamba abantu bankubidde Kabata tomanyi. Bano olina amaanyi abantu ge batamanyi. Sako kamera. Gwe. Okimanyi nfunya amasimu mu 2 seconds. Mubwangu. Kati ogambi ogenda. Tunasimbula wo.
nenzira mu charger jukira mbadde ngendanga nze jukira esimu eri mu charger iPhone tozimanyi munaye twagala esimu ezebbeyi nede tezipickinga muli ne wano waliwo omuwala agamba nti olimba simanyi oba akumanyi nnyo simanyi ovuda n'ogamba abo tebaagaliza bantu butaagaliza ogambe kangenda ate nga nensi ekimanyi mbunno tewali ensi yonna ekimanyi muluka yange eri ku poliisi tewali atakimanyi Majestic nkutumiddeko ovuda n'ogamba kangende anti era bankubidde nga baŋŋamba ddayo wakabaata waliwo akuwa ssente ni nga bannaye mukama yeebale kangende waka kanzeeyo ku muliro nteeke essimu ku muliro inkomyeyo obukomi mu kikomeera kuteekako ssimu aye live yogibeerako nga tolina muliro olowooza essimu eba tevuddeeko kati kyogamba tubadde tugenda kulinda wano eddakiika 2 ng'otaddeko essimu bannaye kabata simera kumanya abaana bangugumudde nziruse emisinde ne booda gye mbadde nyimiriza njiresi amasimu genfunye obufuna abaana bali ku live yo kaza bya kusaaga abaana babirako ne besitasuubira bangi ojimanyi waliwo ne senga wange ankubidde nangamba dda ku live bami talimba kale nsome enamba yo bagenda kuteerako ssente neri amanya njagala gwoba ogwogera wano enamba yange kangisome kangiwandike na wano male ngisome leeta musaamya Denesi 0759 33 0759 93 1760 oba ngisomye nnyanguwa ajuulira agenda kuwa message awo 0759 99 33 1760 Ereta musaamya Denesi ndi musaamya gwe musaamya bulijjo musaamya Denesi ge mannya gange banaye ne yanziza nnyo enagendo kinkolya kabata nonze okulira essanyu ngo ndaba ku live ngagambe mmoroka yiino egenda kujja naye amannya geereeta ogenda gagamba abantu wano ereta musaamya gennyini musaamya Denesi kati katoyimbangayo kayimba ka lusaamya sola kayimba munnaye atola abantu bangi babiyimba tempuli kya touch yu yazza ate computing ngeno omuntu alina eddoboozi ndeka naawe ereta musaamya bambi musaamya Denesi kabata emoloka eyo ngenda gireetera ku live kuva kansanga nga ndi ku live yange abantu nga bagiraba ugenda kugiyira n'ebimuli nkugambye erina okuddawo nzolaba saafa lwaki teddawo erina okuddawo kyawedde dda erina okuddawo banaye kabata ntidde amasannyalaze g'oyina abaha ankubidde n'aba wakubidde nangamba dda ku live oyo abahoze omusajja mugagga ningamba abaho yayagala okumpa ssente kiki nkugaya bangi abankubidde kati ne anko 10 akubidde kati kabata tusinga 10 kunjagala 10 anjagala 10 akubidde nangamba gwe ddayo naawe olinga amazzi ddayo olinga amazzi dda ku live yakabata gwe koma nnyoko anvumye n'okunvuma kale kebeera olabe bannaye kankebere ndabe amannya googeraawo ereta musaamya Denesi okebedde musaamya David kabata ngamba bw'olaba 2 ne 05 ziba sente beka soko mbulire modo kikyankoze olwo 2 ne 2 ne 05 soko mbulire 2 and 5 zeros what is that man inkebedde ndi mukebera zino zise kabata
Musamya bataddeko banaye ani ateddeko kabata mumbulire Ati amanya gasomega manya chekuwereza eri manya Silvia Namutebi bannange Silvia Namutebi kama tuko manyaba banaye webale nnyo Silvia gwasinga Mama Fina amanya kama tuvuye Silvia Namutebi na uli kakabata yo Mama Fina yakuwati Mama Fina ajifunye eno bannange Mama Fina ne yanzita banaye kanayo bafukamire ntya Mama Fina ne yanzita ne yange Mama Fina kyankozesa kirabanga kuba Namutebi banaye webale nnyo bale so nkwati fukamire mwebaza Mama Fina banaye ne yanzita nze nkimanyi bingi byokyampa Mama Fina gwasinga webale kabata ddala bambi owangale ofune n'obwoya bwazo obukunjule Mama Fina mwebale nnyo Rosette mwebale nnyo gwasinga bannange eno live byo chobola ate gwe mulungi okuzo wakabata banaye ndi wa mukisa Mama Fina okubanga njagadde nnyo bwati bane Mama Fina gwasinga nze Mama Fina banaye tumanyi sanyu lyempulira so adikulaga oba ndikulaga ntya so muzinire akwate simu omuziniremu bana ebyaddala akayimba tugenda kajja wake ennyindo Mama Fina banaye kyankoze tamanyi banaye webale kyonna kyompadde banaye webale kunsuulira mwoyo Mama Fina gwasinga n'amanya g'amatufu mbadde sigamanyi Namutebi wemmamba mama nyabo so kolebo bane wade siri mungatoka muzinire Mama Fina sina chakula bane modo mpunze sho ya modo nga ya mikisa bannange mikisa myerere banaye kutomanyisho mama mikisa myerere gira osave banaye mama fo wemmamba yenyini yabo mama ndaba bulungi mama wakulaba anda bulungi akulaba bulungi kati kama tanzinya kuluyimba chizine nga tekuli luyimba tuwali ka robot bakakuleetere tewali banaye era kambibye mu binja kon kon wali dongo wabira banaye bona alikamwaka semba ayo mami ai sabati osita menyeka ondaba mami banaye bapina baba kowe mabo yo chankoze gwe kabata kanyambale ngatto ofunene saundi ndaba tebinyuma bituufu bitibwa Mama Fina wanga ali banaye bitibwa banaye Mama Fina simanyi kati olwo ndi mulaba anankola atya kuba njagala mulabako kabata so lili mulaba lwendi mulaba Mama Fina atekeyo kapata akokusaga tumukolere kale ne wabeera asaga ne watekere enkoko y'epate ne wagambe n'embuzi yange wanga deka njikolere epate tujje tuyimbe tuzine tuwekutule ebyaddala Mama Fina ne wakolera kikopo pate ng'ekikopo akinywereddemu nnyo kimusanyula nnyo akyagala tugenda ebyaddala kabata kanyambale ngatto Mama Fina akyayagala okwogera naye kituufu andaba kwali nga simulaba ndaba lama kwali bale Mama Fina neyanziza nnyo neyanzenge mama wange kuva dda wadde tomanyi oli mama wange banaye okyomanya akayimba ale kati kyengera okukola kuyimba byamagezi Mama Fina wabangambye kidirekera okuyimba ebyekisiru ngenda bivaako modo oyo yangamba ekigambo nempulira Mama Fina abasobola kuwulira ebyaddala bane mukama Katonda nze bane neyanziza kanyambale nga tokabata kanyambale nga to ngenze ensanyuse wadde era amasanyu galeeta maziga tokaaba ntumye omuzindalo kabata woba okyali ku live nzinemu abantu nteeke ennyimba tukube ku muziki nsibe n'omusipi
kabata kyankoze banaye kujo ngamba kabata ndi mufuna muki nekikyo mufunye kabata nkyamufuna mu mwagala nnyo bambi wekiri kabata bimugwana bambi agenze kunoonya kazindaalo agenze kunoonya ku muzindaalo kididi mama fina muwaddeyo milioni 2 ndoza n'emitwalo 2 n'ezijjayo agenda aje motoka yiko polisi ebadde eremeddeyo okumala emyezi 3 oba emyezi 2 emotoka yalemera ku polisi Mitiana anonyeza sente buli wamu kawetondedde kimenke mukeyetondedde alien mukisagize emotoka ebadde emaze ku polisi emyezi n'emyezi nga yadibirayo sente zaamu bula musajja bwattu nga bw'omulaba najja wano n'akaabira maama fiina ekizibu kye maama fiina akimuyambyeko emotoka yagenda agijaddemu ayimba atambule ku shoze nga bwe yazitambulangamu kuba emotoka ebadde mulemesa otambula ku sho nga bamuyita sho ezimu n'agaana ogenda okuyimba ng'ate okuswala sereebu najja wano n'akabira maama fiina ekizibu bambi naye n'akiwulira n'amuyamba agenda gye emotoka ku polisi addemu akuba eshoze alabirire famire ye n'abaana be bw'atyo kididi Modo Music yazze agamba transport maama fiina amuteereddeko transport oba olaga wa simanyi eyo wala Womanyi nawe mama fina akutereddeko transport kiri motoka waliwo omusajja bambi abeera no ku WhatsApp nga nsaba obuyambi lama ogamba otya Modu oli otya taata ndi bulungi ogamba otya banna obulamu bugamba kinkufollowinga naye obafollow gwa agidiritinga followinga nsanga ninakuddamu kufollowinga buto Nada nkufollowinga onfollowinga kweri ejjo ya kuvuma kati mbadde no sinnagiraba bannange ogamba otya mama fina omulabi bannange mama fina yo kyasigiri pass nze mama fina mwebaza kyokka mama fina byatukoledde bannange twandibadde waffe abavubuka ba leero ensi beekutte miwambo ani andi tukutte ku mukono bannange ani andi tukutte ku mukono miwambo tondaba nti nanga show nagaana okujja ennamba za maama fiina ku profile picture singa nataddeyo dda akabonero ka show naye omuntu ku bye yankoledde show teyinza kumwenkana bambi teri kyenkana namba ze ku profile yange mwebaza omukyalo oyo era oyo wava mu bulamu bwo baaba owedde nze maama fiina bwakuvaamu oba owedde yawo mukazi wange entebe n'ekitanda era nze kitugatta mulavu ne mukazi wange bya bugagga mama fina yatugatta mu magezi nze nti ntuuka ne mukoowa mugobe naye kati we mugobe eddiro liba kkalu n'ekitanda ate mama fina n'akola ensi n'agenda n'akyogera nti ebintu si bibyo bya mukazi n'abeewabwe b'omukazi nabo ne bamanya nti entebe n'ekitanda bibyo era juzi we twayawukanamu yali asitula bintu kituufu mukazi wo mulabyeko awo mukazi wo mulabyeko awo lama uno wano bannange mulaga wamu okugambye eki bya famire kabaata mugenda mukumanyagana nedda tutegeka kukyala tutegeka kukyala naye maama ewaabwe basabye okatajaamu nte tajaamu nte naye nga maama fiina byebyo ekikata wangi mukazi mutu watubuuze kabuze ne ku maama fiina yabuuze ku maama fiina kwali wagamba yamugulira ni iPhone yamugulira iPhone yino obadde olaba nuduzi abadde alaba nuduzi tutulaga yino yamugulira iPhone anti bibi swala buli kiseera kwata wamma mama fiina webale nnyo ebintu byonna by'otukolera mukama akuwa omukisa mama fiina webale
tumwebaza byonna byazza tukolera. Munnange. Bannange. Ne bakakukitanga. Mama Fina. Tanga ndowooza ku. Bannange. Yali. Lama modo kwali ali bize. Weyanza omuntu tetumulaba. Omanyi bannaye ffenna twogera kutulaba. Eriyo wano eyeyanza obutamulaba. Nange njagala ndabewo naye. Bannange. Wano golooza modo okweyanza mbu yeeyanza butamulaba. Nange neeyanza kundaba ffenna. Bannange yeebale nnyo. Bannange. Wali akula. Sola balizeti omanyirawo nti wali. Omanya nti wali. Bandaba. Rozeti wangamba okuntwala balozeti. Yagamba okuntwala ewa ddadi naye maama tebantwala Kabaata. Kasitola balozeti ng'omanya. Mama Fina yakkiriza ngende natwalayo embuzi n'enkota y'ettooke ennyama yo saaleeta kuba embuzi olw'edda ennyama naye Rozeti ne bamugamba ntwale yannemesa. Rozeti yakulemesa okutwala wa Haji. Haji ye yali ayagala okunda Kabaata Haji tebagamba mbu Haji bi. Abadde atya atu. Nze omuntu yenna Haji. Allah. Haji. Bawana Mafina Haji. Tata wange. Yagana. Rozeti yagana. Rozeti kamwite Rozeti. Rozeti wachi yakulemesa okutwala wa Haji. Kozi nanga yagala nkolenga nanto. Tule obubisikwiti ngende netwale. Kuba Mama Fina yagamba. Nenda kusitula mawogola kati we bituuse. Ani anakugulira geti. Mawogola we bituuse. Yagana munnange Rozeti yagana. Bamugamba ntwale Mama Fina yakyogerera wano. Nangamba lwama kolagana ne Rozeti Haji ayagala kulaba. Toka Mama Fina ajjawo aleeta mukisa atono yali nnya mukisa kati Rozeti. Agami taliyo Haji yatambulamu. Yatambulamu. Mbu agami yatambulamu. Ne Haji talinayo ku makanzu bampe. Lama kati awewedde. Haji tali. Wali buzibu. Bambi kale Lama mukwano gwa ina show tuwagitegedde. Show ya etya. Omusomo gugwo munnange temunkola nnonge bya mwami Amiri Sengendo. Mwami gundi. Abaganda abasuku. Muzeyi Magala. Muzeyi Magala. Amiri Sengendo Muzeyi Magala bannange. Okimanyi sho yagiriko ye n'Abaganda na mikwano gye. Ya musalo Kamala. Bannange kuli sikusala kirala. Kati oyagala abantu bajjire tubeere mu musomo abagenyi abakulu tuwandiise Mama Fina naye Mama Fina tamala gatambula ekyo kyo tatambula. Tujja kuyita Rozeti Lama Kitoka bankubagize nga Jone tusonde ekivulu omusajja n'anteerako ennusu 5 ekyo ekivulu kinaakola. Abantu bankyali ku kivulu kino bannange Ramu. Wanji. Airtime beerako yajje 2. Nabadde ngenda kubimuddiza. Kati baani nani abakuwerekeddeko ku musomo gwa Ssenga ne Kojja? Abamperekeddeko mperekeddwako Rozeti, mperekeddwako Balama, mperekeddwako ba Justin Nantume. Justin Nantume Ssenga bonna yimbi Gravity baani bonna. Abantu abogerera wano bo balaba kubanga Rama bakuyiseeko. Mama nja kumuyita kati Rama ayinza obutajjanga muyise. Ngagera kusomesa kulaba. Hajja kundaba. N'okwogera ku kubande. Mbukuwe mula. Nja kujja lwakuba waliyo 10 namuvumo olaba 10 yakuba gundi. Kaisoje mukolo ate 10 tetuzigatta ajja kundetera bi. Nenange nina abanene. Ninafunayo yaddagula tiketi sinnalabayo yaddaguze tiketi neegi.
Inza ticket sinagira bajja bantu wennusu bitano bannango musajja oyo nno gwola boyo gwoleso oyo musajja oli abaddeko police sima biki yataddeko nusu bitano oli gwe twagobye kakwata otyo bakabbe laba omukazi ng'omuwamba mangi anti ayina omanya nti nze bbaawe nze siri oli nagudi nga omukazi yafuga nze omukazi tanfuga nze ayina omufuga kati nagudi bbaawe mbawa nagudi yamufuga ezo embeera nga zadda ng'omukazi tanfuga fuga omukazi lwaki mwine efuga bbi simufuga bubi kubanga nange waliwo wanfugira mu kwegatta nfuga kuba sikwata mukwate mmala musaba kati nabintu ebimu ayina mmala kunsaba buli omu ayina wakwasiza mu sekisi nanga nnumya lwaki nange aba nfuga bubi kuba waba tayagadde tetwegatta okitegeera waliwo wayambala patula nassaako kiddera n'ayambala sikaati nga munaana nga siina we mugirira kati nange nina we mmufugira kati senga kojja oyogerawo ki ku nsonga eyo bannange ramma omukazi olina okunoonyanga munoonye ate beera nga mukakamu eri omukyala yafuga abakyala bebafuga nange singa omukazi yansobera omala munuuna mu matu ate gaba gakaawa kati naawe obimanye nja kukuwa kawayipu asooke nga kugayisaamu kagundi gayisengako nakagula kasofuti keya ogayisayisaako n'oteekako akabisi k'enjuki nuunanuuna mpulampula obufumbo bwetaaga munnange magezi mwana wange si byangu mwe mufumbiddwa mukyali bato muwasizza mukyali bato baana baffe obufumbo bubuuze pasita Irene Manje eri abasajja olaba balekawo pasita Irene Manje eri ayina ekisiga ekiringa ekya Betty Namisango Kamya kyambuka waggulu eno Irene Manje eriyone yayina chachi wanonge wa pasita Bugembe Irene Manje eri yagenda mu ggulu yagwa mu kizigo pasita yagwa mu kizigo y'omukazi weri ku Bat Valley kubira mwana gwe maza nkubira essimu ya kuba kumanyoko kikuba kuba kinnemeddeko kyokka kiraba ndi live bwe batyo olaba ndi live wakabata ate onkubira kyokka otaba ku live tegakuba saawa zino guli mu kukuba wamma kabaato ogamba otyo mugagga vikoyini mwakomyewa vigundi yadduse obaani yamugambe todda ku live tanakana kati ali yaweekeera naye bannange omugagga Rama nga batuwanya wano ow'ennusu nga twawaana omuntu ow'ennusu wano nga twawaana ow'ennusu ani gabuzi bannange mwana gwe bannange safuna yadde ekikumi yawozanga ate bagenda kuterako kati ate bagenda kukuwa kati lindamu kati nno ow'ennusu bagamba mbu ye yagamba bali nti baleme kutuwa ssente bennyini be babitugamba ndowooza kuba banenga twawaana mugagga okale mugagga eyawaayo ssente ate ye yagamba mbu abo temubawa ssente muzibbe kyokka nga ate yawaddeyo we babyogera yawawa ssente n'abagana okuzituwa ye n'abagamba ate muzibbe imbu n'abagamba muzibbe bannange abagagga abagagga ba TikTok yabanange buno bubuka bwaddawa bwe mulloyo buno ali bukwata mu busolo buno obwa Vairoton eyesiga lipstick ayambala n'obutiiti banange obuvubuka bwalinga bummanyira Rama oli mu binyoka batanze ndi star abantu balina omanya ndi star kati nzuno ndi mu mmotoka yange otegera weevuga bubeera eyo mu Amerika abamu Amerika bagagga mu nsonyiwe naye waliwo bumesemese obwabayingira simanya bwakina mulloyo simanya abo bumandero obwo buvubuka kati n'oyo vikoyini alabika gyava we bamala okufunamu obusente eyo ne badda e Kampala ne bajja wano ne batutawaanya kati muyina okumanya nti ene emmotoka gyoya basirunnyo enywa mafuta weebale nnyo emmotoka tutambuza bigere bannange nga nnungi munda mwana gwe ng'oli ku bitiibwa nga nnungi mulloyo akina Mandela akina nyammwe bakinijje muyina omanya ndi star kituufu
Vidola talina mpapula jjawo. Ate ono Faadi biki gwe tonneefasa siri mu mwana wa nnyoko. Simanya Faadi byani oyo Mazika Baata. Omanyi mwagala nnyo okwefasa abantu. Bwakamotoka ka kampani laba nno lino ettako linga amazzi. Kabata ya kampani. Laba lino. Ene motoka ya kampani. Ne bweba ya kampani naye agenda agifuneyo babiyita byange. Motoka ya kampani tulage eyo. Tulage eyo. Emotoka omuyita munyo. Yeke kani kyekani ekyo ekimanyidde lindako Kabaata. Ngabo munonyawo. Kati Kabaata lindako ate laba kino. Laba byano booleeta bino bimalaya byeyo bye basiyaga bino ebisiyazi. Bino bye biri mu kunvuma bino. Yabba waamu. Wamma Kabaata Obamya amasannyalaze. Sobola nzomanyi sisoboka Kabaata. Ogabamye. Ate bansobola nze ndi sita naawe newe tubakwebera ssente tebansinga newe kubakebera biki tekulya nsinga kwabo ba motherfucker. Nina ssente. Bankulage ku kye bayita ssente Kabaata. Oyina ne sene mu. Zitali za abazungu. Zizo. Zitali za abazungu Osinga vidola sente. Wanji? Osinga ne vidola sente. Atali na sente mmeka naawe. Nzuno nevuga ebisumuzo by'emmotoka biibyo obiraba. Kituufu. Ebyo byolaga lindako Kabaata. Saagala ku. Modo kyalina kyogamba tunaatera okuvaako saa zigenda kola saa musanvu. Kebambi weebale nnyo kumukyaza Kabaata tweyanziza nnyo tweyanzeege byonna. Katwetegeke naffe tubenga ate twetereeza. Osimbula kugenda. Nze mukutegeka nja kugenda enkya ngenda kutegeka olwaliro n'ebirala bye mbadde ntegeka. Nange essaawa yonna ngenda gwe fala oli mu kummanyiira gwe musiyazi gwe tolibanga nze ate tolinsobola ate tolintuuka ekyo kyo nja kigamba. Ate botomu yennyini oyo botomu yennyini strongo bottom yono masiikini mazammanyira gwe tosobola kunsinga tolinsinga ate tolinsobola ekyo kyo njagala okibagamba mwenna mwe bamatako gwe tolinsobola kiraba ogufeesa ogubikoma nnyoko genda maamawo toddamu n'ommanyira gwe masiikini ddamu no yani oyo ate bamuyita bavuma mu Kabaata nteekaayo ndage kulama ssente bamweya kati laba fana mwe kuba mumanyi temusobola zaate kati nnyombe n'omuntu ali mu comment section. Ali mu comment section. Zo wamesitegede gye muvudde. Nze ndi sita aliwo agambe naye ali sita la mayumba naye. Ate oyo sita kyansinga ki? Balina kakyabo bamazaabo ne Kabaata. Obuzibu Kabaata olinako waneno bimawube. Kati laba. Brand uno banna Nze ndi sita. Kabaata ate kati oyanga be masannyalaze naawe. Discuss ojja kunesigulirako. European citizen kwata mpola. Kabaata naye sigagaba naawe oyo ayagala masannyalaze gose uli usibu tuvuma. Ndama feno bidalamu yagerooze buli byogaba kadamba eno bidalamu. Atola sanyingwe Kabaata olage maboni eno bidalamu se tulatuwele motoka yo gundi ani fana Kabaata sagala Kabaata siri waka obuninyoko eno iyo nina nene ya Tarajiv zonna motoka zo nina ne ya polisi lama nkwata mpola bino bidalamu nina ne y'omudungu just in case so bintu bino ama mbadde abadde Nagayira ne motoka za polisi kyokka ziri ku ne motoka za polisi bintu bino saga tubiteeke mu nyefujjo jakutefuna obuzibu abwerere Kabaata ate otandise kundeeta n'abaana bavuga bitooyika
Imagine mu European countries union ng'okyatulaga bitoyika oba kisibe okyateeka ne discolite mu nnyumba ne wasula osulanga toyi bali eyo mu bifulukwa by'abazungu yonka mabeere gambwa how to survive ate olisita wawakoma nnyoko by'abazungu Kabate wangu omanyiwa akulage uwe wasula oyo fala. Tulaga waka tutambuza kamera. Tambuze kamera. Ziso ndizira. Bakiriza. Ebyo bifulukwa basulamu bangi. Bajja mugoba. Ogwo musango sebo kulaga sebo. Oli mugundi mu bed space. Oli mu partition kalinganga kakubo katwala bajulizi kupama. Nawo mmanyirira bawosula manya uziwe kufunye mulama. Yakufuna obuzibu waweerereze nkubuulira. Buzibu ki gwe bw'oyinza okunfunisa gwe motherfucker? Laba Uganda oli wala nnyo. Gwe maziki kyemba nkola okukakasa nti tosobola mazittako ki kyemba nkola? Fala kyemba nkola. Olinga amatako ga nnyoko, olinga amaziga akitawo, olinga amabina ga nnyoko. Nnyoko tonsobola ate tolinsobola ate toliba wakabinga nze. Ali yagadde olire ku nsiko. Ng'ani alira ku nsiko ne gwe Kabaata mwana. Mwana Kabaata olina engeri gy'oleeta okundisa ku nsiko gwettako igwe mazebye ebiyinde bikulinganga payipe zikulukusa bbiwa emirambo gwe kwondisa ku nsiko gwe fala laba nno Kabaata laba nno gwe Kabaata naye tommanyiro no fala ayinza okundisa ku nsiko gwe mazinkuvuma ki ekiyinza okujjako gwe fala oli wala Iyo si wale Uganda joli sebo zendiro byansi gwe muyaga yogera ne muyaga munno oso tuvume empola sebo zendiro byansi tizini ba ina singa bano bakididi nawe nze tonsinga ina kubiremba ku kime nama Kabateka kono ogenda kubira embassy mu kime nakubira abateka ko zala ali mu America muganda wange kafala uyo zala ali mu America sister wange gwe yoli nange nsobola okujolwa kuba nti twakoowa teka ko zala amaguno simu nnyo sebo guno visa tebagigabira ku simu emotoka ya Meka Kabaata visa ya America ya Meka oli musiru olinga amazi kyogambe ne motoka gitunda nyanyonyi obalowooza nali sitegeera gye bagoba visa za America lama sandi yagadde atotandike okujjano bwetonde Kabaata katono naye mugaggambo basiyaga busiyaga mbundi mu America emotoka egula sente mmeka mwalabye vidola avuddeyo mwena ne mwagala muveeyo mulago obugagga bwabwe mbw'omusinga oli sita okola ki ye ayina ne kompyuta tolabye ayina nyenye zizo zimyanzi nze public figure wano sebo tomulaba bw'ayina munyenye ayina munyenye ayina ne kompyuta ayambadde ne t-shirt nze public figure okola kyanti ate Kabaata nawe katono nnyo nno naye Kabaata otusibyeko yali muwe mu loye ebajojobya labalaba ekyobugagga kyayina ye boto ne tatu kati nno olwalaba amaze bano twabaziika twagaba amasannyalaze naawe bano twabaziika kiri kitya mode music Rama gwe netegereza obulungi nawe no wetegereza aba tufaanana abaziza avuddeko Rama seunze ndi ayina de 10 aleka oba namwe temugaba ku ssente wano sawo ndi public figure mwana ali mu kyankoze wabayagala sente natukwata bulungi si bwati mandera mpa ku ssente wagita European Open jakuda olowooza nti passport ya bulu ekola wano so Kabaata bistasebo yiyo Kabaata eddoboozi lyange libadde kamumpulira Kabaata bawe bikula akasaanikira baaba gwe Mandela ekisooka kya byonna nali neggala nnyoko okitegeera gwe kavubuka gwe kitawo yali agala ku nsi yagane neggala maama woono temulina magezi temulina ssente okujjako okubeera eyo gaba obubina
muli awo ba step father bazungu abasiyaga mwe jangu kamera otidde sagalo njasamireze gwe tolibanganze jangu kamera otidde agenzi je kamera bye biki nawe koma nnyoko otunulanga akasepiki k'amazi wani konagerama lwakubandi na mu bantu amodo webikke ensooka enjuwa omusaayi ate luli saakusiba naye kuno ngenda kukusiba kati ng'osiba gendo ojje kitaawo mu gisipringi za nnyoko koma nnyoko oyo kitaawo omuzungu ayambala gisipringi za nnyoko ani gw'omanyiira gwe masiikini osibaani kitaawo ali eri ayambala gisipringi za nnyoko oyo omuzungu ye Kabata lwaki onteekako bino bimakamera kubanga mbadde saagala nkusibe ng'ekifaananyi tebakiraba njagala ngenda okutwala embasi ajje mu kamera jangu obengo yasamira mu kamera nti kuba leero kumanikasa nti Uganda Police birala muko olwaleero kukima Kabata bino binonya trendi Kabata bino binonya trendi ki oyina trendi ki Kabata oyina trendi nkubulidde lama kati Mandela goloza okunywera ku boto wamalayo olowooza wamalayo nsinga ki tulage woosula oba tosula mu lukubo lwa ttooyi akamotoka kovuga nkakolera omwezi gumu n'obutawera ate akamotoka kenvuga naye ate boto okutte ya byuma otunulanga ensomba ate Thamu bye bikikoma nnyoko Salima, how are you? Engaze nkubulidde lama birala kulemesa luwalabu lwali luzungu oluzungu gwe wankolera interview nali nkola mu McDonald's nali nkola gye munona free foods nali nkola mu McDonald's ate mwe gye munona emmere ya points nze nalindiddeko ku mmere ya points bujja waneno babusiyaga bunoonya future kankubulire ne babasinga okuba abakabi kuba teri Kadaama alina amaalo nga mmwe mulina amaalo mbu baana b'abazungu banyamwe lwaki balemererwa Uganda bagenda beetunde ku bazungu lwaki banyamwe balemererwa Uganda ne bagenda beetunde ku bazungu nnyoko teyalaba mukira muddugavu lwaki yalaba ebyo binnamago yabanyamwe tebalya na fresh tebanyamwe balya fresh banyamwe bali eyo ku mikira mizungu beekuba biddolido mwe mwasaamirira mumanyiira abantu mwafuluma wewayingira emikira gya bogoye gye gy'abannamago yabanyamwe beebaka n'abazungu okusurvive. Can you survive like me? I'm a hustler Kabata. Tell these idiots I'm a hustler because I bought my car for myself. I have a house, I don't rent, I'm not in mortgage. Your mother sleep koma nnyoko nze Kabata bano ba motherfucker njagala obagambe tebasobola kubanga nse ngosi usenyo watu wali kusenti